Ennaku z'omwezi ziri 14 tuli mu mwezi gwa mukaaga nkwaniriza era nkwebaza okubanga oli ku telefayina eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda. Programu zuka n'ensonga nze Maurice Mukibi omugave akkiriza nkutwale ate mu bubwazi bidde oluvannyuma nja kukumyawo nkuwa ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga tugenda butereevu mu ggwanga erya Ukraine. Omukulembeze w'eggwanga eryo Zelensky avuddeyo n'agamba nti bannange ku kyatutuuseeko abasajja bano abalasha okutandikira ddala okuba abantu ba bulijjo twetaaga okwongera okufuna obuyambi tusobole okubanga twetaasa bino ebijjidde nga bagenze maaso n'okutunuulira ebintu ebyanoonese obungi ebisukkiridde bali badde basuubira. Twakoze olunaku olwajjo apartments ez'enjawulo ezakubiddwa abalasha abutereevu naye bagamba nti kyasusobodde tulowooza kubanga bulijjo Russia ebadde ekuba ng'erowooza nti ekuba nfo z'abalumbaganyi oba z'abasirikale bannaabwe, naye ekyamazima kiri nti ku luno etandise kuba kati bantu ba bulijjo ekyetagisa okuba nti ensi yonna evaayo tutandise okulwanyisa omusajja ono kuba takyali bubwezi nti alina byayagala ebirala eby'enjawulo wabula kati afuuse mutujju agenda mu maaso n'okutta abantu ba bulijjo abatalina mutawaana gonna. Era embeera yeraliikiriza mu ggwanga erya Ukraine kubanga buli lumba lwe bakola kati ku ssaawa eno tewakyali lumba lwa mpola mpola wabula baagala kusaanyaawo busaanya buli bagenda mu maaso n'okuba nti bakuba abasajja abo abalasha. Bw'otunuulira maapu oba ebifaananyi byonna byonna ebikulaga wonna we baayise ekyamazima balese mu mbeera yonna etabuse. Basookera ku lutindo luli olujjukira obulungi n'eddamu ne bagikuba okukakana nga amazzi ganjadde mu bitundu eby'enjawulo kate mu ngeri etiisa era mu ngeri ey'obulabe. Kati batandise okuba ebizimbe omuli abantu babamanyi nti kati wasulawo abantu ng'omutwalo gumu ne bajja ne basaanyaawo kyalo kiramba oba ne basaanyaawo tawuni namba. Embeera eraliikiriza era omusajja agambye nti bannange bwe lyansuubiza okumpa obuyambi nsobola okuba nga nnwanyisa omusajja ono nnyongere obuyambi kuba embeera egaanye erabika etuuse okubanga ennyinga. Embeera bwetyo bw'eri mu ggwanga eryo erya Ukraine. Mu ggwanga lyattu Uganda olunaku